bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama. Zisanze abaka Era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Nate nyongera okukwanirizaako mu Mukama waffe gwe omulabi waffe wa 3 ABN TV. Twebaza Katonda nate kubanga atwadde omukisa wiiki namba ne tujja nga tuyiga wakati mu kudda obuggya naddala ku nsonga eno ekwata ku Ssabbiiti. Nze Mpanga Franka omubuulizi w'enjiri ya Kristo okuva mu disitulikiti y'ewa Kisonga ntulaawo Kakiri. Sinema kwebaza Katonda olw'okukukuuma kuwadde obulamu obulungi n'eri abalina ebizibu eby'enjawulo, era twongere okumwesiga kubanga era yagenda okutuvuunusa byonna. Ate naawe ayina by'omusabye nga tannaba kubituusa, guma kubanga bigenda kujja. Tuzze nga tuyiga ku kigambo Ssabbiiti n'olunaku olwaleero, era tugenda okukiwumbawumba nga tukifundikira wamu n'ekibuuzo ekikulu. Ekibuuzo, ani eyakyusa Ssabbiiti? Ani yakyusa Ssabbiiti n'ateekawo olunaku olulala olutali lwa Ssabbiiti? Nga tugenda okuyiga katusabe. Ogulumizibwe obw'ekitiibwa Katonda nannyini eggulu n'ensi. Ne leero yongera okwogera naffe. Tulungamye n'Omwoyo Omutukuvu tuyigirize ekigambo ekyo Katonda waffe, kituyambe okukutegeera n'okuwangula ensi eno. Bwe tusabye okuyita mu nnyera ya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tuzze nga tuyiga era gye twatunuulidde ku mazima ne tulaba nga Yesu Kristo ye mazima, ne tulaba ekigambo kya Katonda nga ye mazima, ne tulaba amateeka ga Katonda nga mazima meereere era amazima ne gatutegeeza olunaku olwa Ssabbiiti. Kati bw'ova ku mazima obeera ogenze ku bulimba. Era mu Bayibuli eno temuliimu ngeri yonna ndala eyogera obulala ku butali kutukuza lunaku lwa Ssabbiiti, olunaku olw'omusanvu, olunaku olwa Saturday, kuba teruliiko kubuusabuusa. Naye kati ebikwata ku lunaku olulala tubaye tujja kubyogerako, naye waliwo ebibuuzo ebitubuuzibwa, ate olunaku luno olw'okusinza lwo lwajja lutya era lwaki we luli? Waliwo ne yabuuza ekibuuzo nti kati olwo abalusinzizaako olunaku olutali lwa Ssabbiiti bo bagenda kukolebwa batya? Byonna tugenda kubanga tubiraba mu kyokuyiga kyaffe kino. Twakomekkereza olunaku olwajjo nga Pawulo alabula mu Bikola by'Abatume essuula ya 20 olunya olwasatu agamba, era mu mmwe mwekka muliva abantu aboogera ebigambo ebikyamye okuwalula abayigirizwa ennyuma waabwe. Pawulo ayongera okukakasa nti waliwo abagenda okuleeta ebigambo ebikyamye, era ebimu ku bigambo ebikyamye kwe kusinza okukyamu. Twalaba tuzze nga tuyiga mu wiiki eno nti Katonda yateekawo Ssabbiiti abantu basobole okumusinza. Ku Bikulu 14 olw'omusanvu agamba mumusinze, olw'omunaana mumusinze eyakola eggulu n'ensi. N'atuwa akabonero ani gwe tusaanidde okusinza nga ye Katonda. Tumusinza tutya? Nga tujjukira olunaku olwa Ssabbiiti. Mu biseera bino eby'enkomerero n'omulabe ayagala okusinzibwa, era naye yasala amagezi okuleeta akabonero ke akakwatagana ku kusinza. Wulira nabbi eyawandiika ebigambo bino, nabbi Danyeri essuula ey'omusanvu olunya olw'25 ayogera kwona ani agenda okukyusa. Wulira bwamwogerako agamba, Danyeri essuula 7 olunya olw'25 agamba, era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo, era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo, era lirowooza okuwaanyisa ebiseera n'amateeka. Wulira, era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera
wano Danyeri bw'aba atuwa ku bunnabbi omanyi buno obunnabbi naye atuwa ku characteristics oba ebisaanyizo by'oyo agenda okukyusa. Ekisooka agambye nti agenda kulowooza okukyusa ebiseera n'amateeka, agenda kukyusa ku tteeka erikwatagana n'ebiseera. Mu mateeka 10 tuyinawo etteeka limu lyokka erikwatagana ku biseera lyeri olunaku olwa Ssabbiiti. Danyeri yakiraga dda nti wajja kubeerawo agenda okukyusa. Ate omuntu ono agenda kusooka kwogera bigambo bibi eri oyo ali waggulu ennyo. Agenda kubanga amwogerako bubi, agenda kubanga ayogera bubi Katonda, agenda kuvoola. Ate tagenda kukoma ku ekyo, agenda nakuteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo okumala ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera gy'emyaka 3 n'ekitundu oba ennaku 126 oba emyaka 126 oba emyaka gye wali owuliddeko egiyitibwa emyaka egy'ekizikiza, dark ages. Mu kiseera ekyo nga bakyusiza amateeka ga Katonda, abagezaako okuwakanya ne bagatuddeyo ku mateeka ga Katonda ne battibwa. Kati wano Danyeri amwogerako nti oyo agenda kuteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo, abanaasigala ku biragiro bya Katonda bagenda kuttibwa, era okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera gy'emyaka egyo 1,200. Mwana wattu egyo gyogerwako Danyeri ng'agyogerako nti omuntu ono agenda okukyusa, agenda kuteganya n'abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo. Naye katwogere ku kukyusa kuno. Ezeekeri ayogera ku kusinza, okusinza kuno. Naye okusinza kuno mwana wattu ng'ate kwali mu kkanisa. Kyannaku nti omuntu oyo asinza ate alinganga ali mu kkanisa, alinganga abuulira enjiri ya Yesu, naye ate nga yakyusa oba sisitimu eyo yakyusa. Wulira Ezeekeri 8:16 agamba, kale laba ku luggi olwa yeekaalu ya Mukama wakati w'ekisasi n'ekyoto nga waliwo abasajja nga 25. Wulira, abasajja nga 25 abakubye enkoona yeekaalu ya Mukama, n'amaaso gaabwe nga gatunuulira ebuvanjuba era nga basinza enjuba nga batunuulidde ebugwanjuba. Ezeekeri ye yalengera abasinza olw'okubanga ekinyusi kikwatagana ku kusinza. Waaliwo abaali bakubye yeekaalu emabega nga balinga abali mu yeekaalu naye nga bali mu mulyango naye nga bo basinza njuba, naye nga bw'oba tobeetegereza bulungi oyinza okulowooza nabo basinza Katonda. N'olwekyo Ssabbiiti Mukama yagiteekawo tugisinzizeeko, naye waliwo n'agidde mu linnya eryefudde okuba ery'eddiini, naye ate n'akyusa abantu okubajja kusinza Katonda omutuufu n'abatwala okusinza lubaale enjuba, nga bano Ezeekeri be yalaba nga bali mu yeekaalu ya Katonda naye nga bagikubye amabega ne basinza lubaale enjuba, ne basinza enjuba. Okusinza enjuba mwana wattu kwava dda era Bayibuli ekwogerako. Naye okusinza kuno nga bannaddiini be bakukulembedde. Bw'osoma Ezeekeri essula ya 22 n'osoma olwa 26 n'olwa 27 agamba nti abakulembeze b'eddiini tebaawuddeewo bitukuvu bya Katonda, bawabizza abantu, bakwesa amaaso Ssabbiiti za Katonda. Nange envumisibwa mu bo. Katonda si musanyufu n'ebyo ebigenda mu maaso, naye katulabe, katugende ku kinyuso ekikulwani ddala eyakyusa okujja abantu ku kigambo kya Katonda, okujja abantu ku Ssabbiiti entukuvu eya Katonda, n'abazza ku lunaku olwali lumanyiddwa ng'olwasinzizibwangako lubaale w'e Roma, lubaale ayitibwa njuba. Kati olw'okubanga mu Bayibuli tetusobola kusangamu bigambo bino, kubanga Bayibuli erimu Ssabbiiti yokka, kugenda mu byafaayo, genda mu library tuggyeyo ebitabo by'ebyafaayo, ebyafaayo ebyo bitubuulire, bitulage okusinza kuno olunaku olulala olutali lwa Ssabbiiti, olutali lwa Saturday lwajja lutya. Bw'osoma ekitabo ekitibwa The Catholic World
Catholic World ekitabo kino kyafuluma katabo k'amawulire naye nga kaafuluma mu mwezi ogwokusatu mu mwaka juzi wano 1994 bw'okabikkula ku muko gwako ogw'olunaana kuliko ebigambo ebiwaana era ebyogera bwe luti bagamba enjuba yali lubaale mukulu nnyo mu bukaafiiri bwonna. Akatabo kano ak'Abakatuliki ke bayita The Catholic World katutegeeza nti enjuba yali lubaale mukulu mu bakaafiiri. Newulira bwekongerako nti enjuba eyina abagisinza kati mu Buperusi n'ebitundu ebirala eby'ensi. Agambye waliwo mu butuufu, akatabo kano kongera nti waliwo mu butuufu ekintu eky'ekitiibwa, ekintu eky'obulangira ku njuba ekigifuula okuba akabonero ka Yesu. Owulira akatabo kano kagamba nti enjuba mwana wattu era waliwo ekintu ekigifuula okuba ey'obulangira. Wulira kongerako nti enjuba ey'amazima bwe kiti ekkanisa mu nsi zino yandirabise okugamba nti kuuma erinnya eryo ekaafiiri ligende nga lisigala nga tukuvu. Bwe kityo Sande ey'obukaafiiri yawongebwa eri Baluda, yafuuka Sande enkristaayo entukuvu eri Yesu Kristo. Kati kano katabo The Catholic World koka wano olunaku olwa Sande era kalwogeddeko ebyafaayo byalwo nti lwali lusinzibwako lubaale enjuba, naye ati ne kamala ne katukakasa nti olunaku olwo lwawongebwa ne luweebwayo eri Katonda. Bayibuli tekitulagangako nti olunaku olwo olwali lusinzibwako lubaale. Wano Bayibuli lwetulaze mu Ezekieri nti baali bakubye yeekaalu emabega nga basinza enjuba. Tekitulagangako nti ate enjuba ejja kufuuka ate wongebweyo eri Yesu Kristo. N'olwekyo ebyafaayo biibino mwana wattu byeyongedde okwogera n'okuleeta obujulizi ku lunaku luno olubuze mu Bayibuli. Olunaku luno abangi lwe basinzaako naye nga Bayibuli terwogerako. Ebiwandiiko ebirala, kino ekiwandiiko kyava w'omusajja amuyita John Eddy DD oba LDD. Yawandiika ekitabo ekitibwa A Bible Encyclopedia ku page ey'ebitaano 5 ayogera ebigambo bino agamba Ssabbiiti ekigambo eky'Olwebbulaaniya kitegeeza kuwummula. Sande lyali linnya eryaweebwa abakaafiiri. Kati buno obujulizi bwonna butulaga nti olunaku lwa Katonda lutegeeza okuwummula nga Katonda bwe yatonda ensi n'awummula. Naye ate Sande linnya lya kikaafiiri. Olwo si lunaku lwa Katonda lwa bakaafiiri. Omuntu yenna atasinza Katonda yayitibwa omukaafiiri. N'olwekyo omusajja ono yawandiika A Bible Encyclopedia atuwa agamba olunaku olusooka mu wiiki kubanga ku olwo kwe baasinzirizanga enjuba. Muganda wange ampuliriza, ng'osinza olunaku olwa Ssabbiiti manya nti osinza Katonda. Naye Katonda alina we yalabudde n'agamba bansinza bwerere, bayigiriza amateeka g'abantu buntu. Bano bantu buntu bwe bayiiya ne bagamba katwongeremu. Wulira ng'ayogera ku kukyusibwa kwa Ssabbiiti okuva ku Saturday okudda ku Sunday, Archdeacon Fala mu kitabo kye ekiyitibwa Voice from Sinai, eddoboozi okuva ku lusozi lw'e Sinai ku peegi 167 agamba nti ebyasa by'ebyasa bingi byayitawo nga Sunday tennaba kukuumibwa kanisa ng'olunaku lwa Ssabbiiti. Katwongere okusoma bwino ono. Bwino omulala ava mu kitabo ekiyitibwa Loz's Translation of Need's Church History ku peegi 160 mu 186. Naye ayogera ku bigambo bino ng'ayogera ku lunaku luno olunaku lwa Sande ng'olunoonyako mu Bayibuli tojja ddusanga. Naye olina kugenda mu bitabo eby'enjawulo ebiza biwandiikibwa abantu n'olaba nga baogera wa gye byava kubanga si mazima. Bino bigambo by'abantu ebyayiyizibwa. Wulira agamba emikolo egyabeerangawo ku Sande okufaanana n'emikolo gyonna gyabanga gyakwejalabyako abantu, era abatume tebaali na kirowoozo kyonna okuteekawo ekirowoozo ekiragiro oba etteeka erikwata ku lunaku olwo ekyokukyusa Ssabbiiti ey'omu mateeka ga Katonda okugiza ku lunaku lwa Sande. Ku nkomero y'ekyasa ekyokubiri obulimba obw'engeri eno ne butandika era abantu ne batandika okukiraba nti kibi okukolanga ku lunaku lwa Sande.
abantu bakiraba bulabi nga kibi ne bakyusa Sunday olunaku olusooka mu wiiki ne balufuula olwa weekend ne balutongoza nti nalo lwakuwummula naye nga kuva dda nadda bayibuli eraga nti olw'okuwummula public holiday yandibadde ya Saturday naye ne Sunday ne bagyongerako olw'ekirowoozo ky'abantu. Katugende maaso n'okusoma ebiwandiiko ebitutegeeza ku lunaku luno tusobole okunyonyoka obulungi. Dr. R.M.D. Dale omusajja ono yali akulembera ekkanisa eyitibwa Congregationalist mu kitabo kye yawandiika ekitibwa The Ten Commandments ku peegi 16 ne 17 ayogera ebigambo bino agamba kino kirabikira ddala mu lwatu nti newankubadde nga tuli banyiikivu tutya n'okwewaayo mu buli ngeri yonna okukuuma Sande naye era tuba tetukuumye Ssabbiiti. Ssabbiiti yateekebwawo mu tteeka ery'amazima tetuyinza kulowoolereza tteeka eryo ng'ate tukuuma Sande. Tewali lunyiriri na lumu mu ndagaano empya lulaga nti tubonerezebwa bwe tutakuuma Sande. Ono omusajja Dr. R.M. Dale naye yawa obujulizi. Musajja mu Congregationalist naye yawa obujulizi obulaga nti Sande bw'oba togikuumye tewali tteeka likuvunaana. N'ate Ssabbiiti bw'otagikuuma oyinza obutatuuka mu ggulu. Ssabbiiti yeriko etteeka lya Katonda era kasoolimenya naye Sande ne bw'omenya. Musajja ono si mu Seventh Day yawandiika bino. Waliwo ne kanoni naye atuwa obujulizi. Kanoni Elton yali wa Church of England nga bw'olaba Church of Uganda naye Church of England awa ebigambo bino naye mu kitabo ekitibwa The Ten Commandments Tribunal and Company yagamba teri kigambo wadde olunyiriri mu ndagaano empya olutugaana obutakola ku Sande. Okusinza ku Sande kuba tekugoberedde etteeka ery'amazima. Omusajja ono newankubadde nga kanoni mulamba mu Church of England naye akimanyi bulungi nti tewali tteeka likukugira kukola ku lunaku lwa Sande kuba ne Yesu kwe yakoleranga emirimu olunaku lwa Sande lunaku lwa bulijjo naye nabo beewuunya bwewuunya. Wira obujulizi obulala nga nati okumaliriza. James Cardinal ono Cardinal mulamba Cardinal James Gibbons yawandiika ekitabo kitibwa The Faith of Our Fathers. Kinoonyeko ku mitimbagano kwekiri mu libraries kweziri noonya ku kitabo kino ekya Cardinal James awandiika ekitabo bakiyita The Faith of Our Fathers. Ku peegi y'ekina agamba oyinza okusoma Bayibuli okuva ku lubereberye okutuuka ku kubikkulwa toyinza kusangayo lunyiri lumu olukkiriza okusinza n'okutukuza olunaku lwa Sande. Wulira ayongerako nti ebyawandiikibwa byonna biwaliriza okukuuma olunaku lwa Saturday. N'olwekyo bassebo ne bannyabo Bayibuli eyogedde amazima n'ebyafaayo bannaddiini abalala bonna nabo boogedde amazima. Kati ki kyolinda? Pozi kyembulayo okugamba kwe kutegeeza ani ddala yakyusiza ddala amazima ogamanye. Bayibuli yatugambye bwe mulimanya amazima gali bafuula ab'eddembe. Waliwo ekitabo ekiyitibwa Encyclopedia mwe mubeera ebitabo ebigambo byonna ebyensi naddala ebigambo ebikulu ebinyonyolwa naye eno bagiyita Encyclopedia Britannica edition ey'omwenda oba gye wandiise 9th edition. Bw'otuuka ku ka article akoogera ku Sande wulira bwe babyogerako agamba okukuuma olunaku olwa Sande ng'etteeka byava mu kiragiro kya Constantino. Ekiragiro kino kyafuluma ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 321 AD. Ng'ekiragiro kino kigamba nti kooti z'abalamuzi zonna abatuuze b'omu bibuga byonna era n'amakolero nga bwe byali eby'okuwummula ku lunaku lwa Sande olunaku olwasinzizibwangako lubaala enjuba kyokka nga kino kyo tekikwata ku balimi. Constantino yavaayo n'akola etteeka lya Sande n'ayingiza Sande n'agitongoza kubanga yali emperor ye yali afuga ensi yonna. Ye yali emperor eyasembayo owa Roma. Kati amateeka bwe gakolebwa agaali gabuna ensi yonna n'agamba kati olunaku lwa Sande lutongoza lubeere nga lwakuwummula
terikolerako mulimu gwonna okujjako abalimi omulimu ejasobola ogera n'alima naye mu offisi zigalibwe. Kyova olaba kati bitandise amasomero ku Sande gaggala naye ku Saturday ne baagala okugaggula. Banka ku Sande ziggala kubanga kino kyali kiragiro kya Constantine ekyafulumira ku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 321. Twalabye nga Ssabbiiti yaliwo okuviira ddala ku ntandikwa y'ensi nga Katonda yakatonda Adamu ne Kaawa n'abawa Ssabbiiti ne wano Constantino mu mwaka gwa 321 atongoza Sande. Ekyabeerawo okuva ku kutondebwa kw'ensi na kino ekize kiriwo ekipya. Abantu bangi bagamba mwe mwakajja Ssabbiiti yakajja. Constantino ye yateekesa mu nkola etteeka eryo. Constantino yayise etteeka lya Sande eryasooka olw'okugatta obwakabaka bwe. Bambi yali ayagala obwakabaka bwe butambwire wamu, kwe kugezaako n'alimba abantu n'abagamba nange nafuuse mukristaayo, naloose nga ndi mukristaayo. Era abakristaayo bonna baali bayiganyizibwa bonna ne bavaayo eri gye baali beekwese mu nsiko ne bajja ne bateesa. Bonna ne bagamba naffe tukyuse, abakafiiri ne bagamba tukyuse naffe tufuuse bakristaayo kubanga mukama waabwe afuuse mukristaayo. Awo amateeka agaali ag'ekikafiiri gonna ne gayingizibwa mu kusinza. Abakafiiri engeri gye baali basinzaamu n'ennaku zaabwe ze baali zibajagulizaamu zonna ne bazireeta mu bukristaayo. Kyova olaba okutabukatabuka ne kujja nga kungi. N'olunaku olwali olwa Ssabbiiti lwe basinzangako ne bakuba akalo ne lukyuka ne lufuuka lwa Sande. Kyova olaba abantu bagendanga baddamu mpolampola okuzuula, ne baddamu okuzuula Bayibuli kyegamba, ne baddamu bawulira Mira ne bajja ne bazuula nti Yesu agenda kukomawo. Abasajja ba Joseph Bet ne bazuula Ssabbiiti ne bajja ne bajoogerako. Ssabbiiti n'egenda ng'ekomawo okuyigirizibwa okuva mu mwaka gwa 1884 waabalukawo ekibiina eky'abantu abakuumi ba Ssabbiiti era nga balina obubaka bwebabuulira. Obubaka obwo buli mu kubikkulirwa essuula ye-14 okuva ku lw'omusanvu okutuuka ku lw'e12 nga bayita abantu bonna okuwa Katonda ekitiibwa okusinza. N'olwekyo muganda wange ampuliriza, abasajja boogedde ebigambo eby'amazima. Abasajja batuwadde bo olunaku gye baalujja nga baaluyiiya buyiiya. Wulira, waliwo ekiwandiiko ekiva mu Council of Laodicea agamba abakristaayo tebeeyisa ekiyudaaya ne bakuuma Ssabbiiti ne batabaako kye bakola ku Saturday eyali Ssabbiiti. Wulira, naye bakole emirimu ku lunaku olwo, naye olunaku lwa Mukama olwo baluseemu nnyo ekitiibwa. Kati olukiiko olwatuula, bw'osoma kanoni peji ya 29, kanoni ya 29, boogera ku lukiiko lwa Laodicea olwatuula ne basalawo nti abantu bonna abafuuse abakristaayo tebaddamu ate okugoberera empisa z'ekiyudaayo okukuuma Saturday kubanga Abalooma baali bakyawa Abayudaaya. Ne basalawo n'olunaku lwabwe, olunaku Katonda lwe yali yabawa baludibye era ne balagira omuntu yenna taddamu okweyisanga Omuyudaaya. Bassengamu ekitiibwa olunaku olwa Sande, buli muntu yasabanga ku Saturday nga bamuyita Muyudaaya. Kyovula kati n'ebifo byaffe ebimu eby'Abadvent babiyita nti abo Bayudaaya mu Kiyudaaya kubanga bakwata olunaku lwa Katonda. Era waliwo okuyiganyizibwa kungi nnyo eri abantu bonna abaasigala bakuuma Ssabbiiti. Era Bayibuli egamba bajja kweyongera okuyiganyizibwa, naye Mukama atusuubiza obuwanguzi. Mukama alaga ogusota ogwasunguwalira omukazi ne gugenda okulwana n'ab'omuzadde lye abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda nga kwatane ne Ssabbiiti. Mukama atusuubiza obuwanguzi. Mukama naawe akusuubiza obuwanguzi bw'onaayimirira ku kituufu. Mukama kyagambye. Abayudaaya baayiganyizibwa. Abakulembeze b'obukristaayo baali baagala okweyawula okuva ku Bayudaaya. Kyova olaba nga bw'osoma katikisimu naddala ey'abakyufu eyitibwa The Convert Catechism, Peter Greenman eyafuluma mu 1977 eyogera ebigambo bino. Ku peji ya 5 agamba ekibuuzo, Ssabbiiti lunaku ki? Ekyokuddamu Saturday ye Ssabbiiti. Mukatuliki akikkiriza nti Saturday ye Ssabbiiti. Naye waliwo ekibuuzo ekirala, agamba ekibuuzo, lwaki tukuuma olwa Sande mu kifo kya Saturday? Okuddamu, kubanga Ekkanisa Katolika yakyusa obutukuvu bwa Ssabbiiti n'ebuteeka ku Sande. Bassebo ne bajja batuwuliriza, Eklezia Katolika yeeyogerako mu katikisimu eno ey'abakyufu
nti ye nannyini kukyusa n'okuteekawo olunaku olwa Sande. Era buli muntu yenna akuma olunaku olwa Sande ali ku kiragiro kya Eklezia. Kyova olaba nga Bayibuli etugamba mu kifulume mu abantu bange. Oleme okugabana ebonyobonyo Mukama byagenda okuleeta eri abantu abateekawo amateeka agawakanya aga Katonda. Katonda leero atuyita okumusinza. Katonda tayagala tusinze enzikiriza yonna, ayagala tusinze Katonda ow'omuggulu. Tayagala tusinze Looma, ayagala tusinze Katonda ow'omuggulu. Ekyo tukikola nga tuddayo ku Ssabbiiti y'amazima. Oyagala okufuna emikisa gya Katonda, oyagala akwebagaze mu bifo eby'omuggulu, ddayo osinze ku lunaku olw'omusanvu. Noonya aba Seventh Day bonna we bali, sinza ku lunaku olwa Ssabbiiti, gwagisinzizaako ginyweze gikuume. Nsaba okusabako naawe, Mukama akuwa amaanyi, Mukama akuluŋŋamye, otandike olugendo olujja ng'otandika n'okusinza Katonda mu ngeri entuufu. Katusabe ogulumizibwe owe Katonda ekitiibwa. Weebale kubanga oyogedde naffe, weebale kubanga otuyigiriza, weebale kubanga amazima go tegwekwese. Wiiki eno yonna tubale tutunuulira akabonero ko akaawula wakati w'abantu bo n'abatali bantu bo. Tulabye nga Ssabbiiti ke kabonero. Naye Katonda waffe twagala okwegayirira nga tusaba eri omuntu yenna asanze okusoomoozebwa, ayize ebigambo bino, alaba Bayibuli eyogera mazima naye agala okukola ekituufu. Muwe Omwoyo Omutukuvu amujjule akole ekituufu. Eri abazuula olunaku luno era nga balusinzizaako balumanyi, naye ng'ebikolwa ku lunaku luno, olunaku olwo kwe balabira emipiira, olunaku olwo kwe bakolera pulogulaamu ezaabwe, kwe bateekako embaga, kwe bateekako ebintu ebirala, amu nga bakolera n'emirimu ne batuuka mu lunaku olwo, tusaasire Katonda waffe ffenna otuzze buggya mu kukuuma Ssabbiiti, kubanga ne mu ggulu tugenda kukuumanga Ssabbiiti. Yamba buli muntu yenna awulira ebigambo bino, w'omukisa buli agwetaaga, buli anaakusaba ng'omuwulire Katonda waffe, naye ffenna tuteeketeeka olw'okujja omulundi ogwokubiri, kubanga tukusabye okuyita mu nnyanja ya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama akumpeera omukisa.